era bwe tuva ku kitangaala ekimyufu ekyettaala eno ng'omaze ogigula ate weetaaga okukolayo massage n'ekitangaala ekirala ekimyufu kye bayita infrared. Jukira omusana guvaako langi za musoke zonna omusanvu nakayitanga Richard Okero yo girlfriend Betty's vomiting Loig Biv mukajjukira abaana bamwe tebayita bintu nno tebayinanga short code za bintu batubuuzanga langi za musoke nze nabagamba nga Richard Okero yo girlfriend Betty's vomiting nti Richard Okero mukyala wo Betty ali mu kusesema bwetu bwe nakakwata langi za musoke katulinayo langi endala ennungi. Ekyuma kino nakugamba nina mikwano gyange Abayisirayiri kati nga tuvudde ku balubu eno gye tuteeka mu kisenge kyaffe ate twetaagayo ne massage w'ekitangaala ekimyufu massage eyo kitangaala ekimyufu kino kye bayita infrared. Infrared kino ekyuma kyange kye kino technology kyo ojja n'enkukola massage wa 15. Ekitangaala ekimyufu kino kyolaba ddagala ly'amaanyi nnyo. Kati kino enetala eya Himalayan gye nkulaze eno enevaako red light naye kati eno infrared ekitangaala ekisooka nga tonaba kugenda ku langi za musoke. Omanyi red yetandika naye waliwo infra nga tonaba genda ku red. Kati ekitangaala kino ddagala bw'oba olina obulumi okyeteekako kirina amaanyi. Ekitangaala ekimyufu nga bw'olaba omusana mu langi za musana kye kisinga okuba n'amaanyi. Kati oba olina obulumi bino gye bayita red light therapy abalina arthritis abalina gout abalumwa ennyingo abalina obuzibu bw'amakajjo bakuteekako bwetyo ojja wali ku Prof Bioresearch ne tukumasagingamuko nusu 15 zokka nusu 15 tetubaseera n'ogoba obulumi. Infrared ekitangaala kino ddagala ly'amaanyi nnyo. Abannassa be baalizuula sigamba bano abammwe abannassa roodi abo bakyali mu inki n'empapula ngamba bano abannassa Abamerika ekyo kitongole ky'ebyebizungulize ebyo abali mu byebizungulize by'ogenda eyo mu bwengula abannassa National Aeronautics Space Agency NASA be bakizuula nga kugamba bwe bagendanga mu bbanga bakizuulanga nti bwe bakozesa ekitangaala kino ekya infrared ekitangaala ekya infrared ebirime bwe byakulanga mu kizungulizi kyaleeteranga oxygen okweyongera mu kizungulizi oba mu roketi. Kati ne bajja ne babuulirako aba FDA Food and Drug Administration Abamerika. Kati Abamerika ne babikweka. Abamerika aba FDA tobayita mmere bali sikuzanya naye kati nganzo omukenkufu atera okumanya classified information ey'Abamerika. Amerika bona babeera mu nnyo genda obuuza wali ku embassy oba ambassador waabwe Deborah Maraka omubuuzo omukenkufu Nyanza ategera bulungi nnyo kubanga nabakoleranga nnyo research naddala ku mbwa zaabwe obwo ziyamba obutalwala obutawunya okukakkana okukambuwala research eyo nagikola nnyo naye kwetu bwe nafuna nayo nange abanzikiririzaamu bamarini abaddugavu naddala abaddugavu so nenkizula ekitangaala ekimyufu ddagala kwe kugamba abaganda bange Abayisirayiri nga bwe nabagamba okunkolera kiri ekyuma ekikola amazzi g'oxygen ne tukikola. Kati n'olwekyo gwalina obulumi kiyamba obulumi bwonna okubugoba. Gwalina obuzibu abantu waliwo abana abalina buyita okwokyebwa abalongo ekitangaala kino kiyamba ku kwokyebwa kw'abalongo vitiligo okiteekako okumala emyezi 3 ojja wali ne tukola amasaagi waakyo nga tukikuteekako ku balongo kugundya woyira oba ku mimwa oba ku lususu wonna n'otereera gwagambe yawekyebwa abalongo kubanga kyongera amaanyi akatafaali ke bayita mitochondria ke katafaali akakola amaanyi kugamba ne wabaawo regeneration obutafaali obupya ne buba nga busobola okukolebwa era mu mbeera y'emu kikyamusa n'obutafaali waliwo obutafaali bwe bayita stem cells mutera biwulira stem cells bwe butafaali Katonda bwe yatuteekamu nga bw'olaba olwala bw'olusala luddamu ne lumera enviiri bw'ozisala ziddamu ne zikula olw'okuba nti waliwo stem cells waliwo regeneration ne kati waliwo
nga omutima amagumba ensigo zebayita organs ebyo bitundu byaffe bye bayita organs olusi we birwala tebyeddabiriza mangu newe okuba nti abazungu baagala okukola omuntu atafa bayina obuvunaanyizibwa baagala bakola omuntu ng'asobola okuwangaala paka ng'obagamba oyinza obawa ssente nti nkwadde $1 million saagala nfe bo baactivatinga buactivating stem cells eyo stem cells era kyaki egirwanyisiza nnyo ekyaki zigirwanyisiza baagala kuvoola Katonda naye nga Katonda yatuteekamu stem cells obutafaali obutuwaliriza omubiri okuddawo nti olususu we luba lufudde nga luzeeko ekifaapi luddawo lusobola okweddaabiriza langi n'ekomawo nga bw'olaba abayokyebwa abalongo oba omuntu ng'alina obutafaali bufudde nga bano ababeera ku kemo abafuna tumors ebizimba abafuna kookolo oyo kati eri mu US bakozesa nnyo ekitangaala ekimyufu kino era kyova olaba ekitangaala ekimyufu kino ekya infrared kibeera nnyo ne mu greenhouses bano abalima ebimuli ebya ssente ennyingi ebyebbeeyi siva ku bino bye tujja wali kalumuli ka looza ne nkugamba oli kamuli ka looza akawunya akawowo nga nzije ku kamuli ka neighbor naye bali bye balimira mu biyumba ebyo bateekamu ekitangaala ekimyufu kiyamba ebimuli bino kula kyactivatinga kye bayita chromophores ebimuli bino ne byeyongera amaanyi leero science atabuseemu kubanga ndi ku technology abasajja aba Babyloni n'abakabulini bye batukweka nga ekitangaala ekimyufu ekya infrared era kyekimu kyekiri ku musana kyekivaayo nga mambi esaze era kyekituyamba okukola vitamin D olaba wano wiki ewedde ono abadde CEO we Kenya gwe bayita Bobo Collymore abadde akulira Safaricom yafudde kookolo wa leukemia omusaayi guno gubadde mu kookolo naye abasawo basooka mugamba nti talina vitamin D nga kansa alabika nga obubonero bulabika nga atalina vitamin D kyova olaba nti abasawo abasinga oluusi bawuubwa ne bagamba nti tolina vitamin D kumpi olina kookolo lwaki nti vitamin D bw'oba tomuyina kookolo akulumba nnyo kyova olaba bajjajjaffe abaafunanga vitamin D abaavangayo ng'emmambya ng'esaze bawangaala okutusinga bajjajjaffe bakitegeeranga nti olina okukeera mu musana ogw'okumakya ng'emmambya yakavaayo awo okuva ssaawa 11 mpaka nga 12 olw'okuba nti amaanyi g'ensi gaba mangi n'olwekyo era abasawo abamu tebategeera nti vitamin D mukulu ate abazungu n'abababilooni abamu batukoledde waliwo enzyme gye bayita nagalize eremesa omwana w'omuddugavu okusika vitamin D nagalize eyo eri nnyo mu byokulya bino ebikolerere n'eddagala erimu ekolerere eryo kiri intended nga bw'omanyi naye tujja kulwana kufiirawo naffe batusanga Katonda yatuwa omukisa so n'olwekyo kyekyo bwe kityo bwe kiri okulwanyisa embeera eyo twetaaga ekitangaala ekimyufu kubanga kati bw'oba tokyasobola kusika vitamin D wetaaga ekitangaala kino ekya infrared okwetangira kookolo yenna eyandikulumbye kubanga ekitangaala kino ekya infrared kiyingirira ddala sentimita 2 namba oba 20 millimeters mu mubiri nekyaactivatinga nekizaamu amaanyi obutafaali bwo bayita stem cells noddamu n'otereera era gwe naawe alina obuzibu bwa skin bano abakyala abalina embalabi n'abakaddiwa ojja n'okola therapy balina binnamakula olususu ne lweddaabiriza ne luddawo ne lwekola buto omukyala n'asobola okubeera nga mulamu n'olwekyo ekitangaala kino kirungi nnyo tukyetaaga ewaka abalina kookolo oba oli ku chemotherapy kyetaaga omubiri gweddewo mangu gweddaabiriza oba obutafaali obadde bukoze effujjo ne bwononeka balina biopolar abantu abo abavaako waya ekitangaala kino ekimyufu kibayamba kyova olaba bajjajjaffe n'embazungu omuntu alina eddalu bamusuza mu ssuuka myufu kitangaala kyamaanyi olaba n'ensolo zikola omukwano ng'ekitangaala ekimyufu ekyo kivuddeyo kumakya ng'emmambya esaze kati amaanyi g'ekitangaala oba ag'emmambya era ge gali mu kitangaala kino ekya infrared kumakya naawe osobola okukeera ku ikotoolyo ne tukuteekako n'oba nga obeera bulungi nnyo naawe alina obuzibu bw'amaaso nga tolaba nga waliwo muzibe kyactivatinga retina neeba ng'etereera
muzibe otunulamu tukikyusa n'otunulamu bwoti noba nga otereera bulungi nnyo ate tusobola n'ogakozesa exercise amaaso go n'ogakozesa exercise ne gaba nga gavaamu ekifu ne tukyusa langi za musoke zonna tekinologi ono yonna tumuyina Prof Bioresearch nabagamba tukontola bukontozi katusobola okukyusa ne tukikola owa green ne tukyusa ne tukola owa blue nga bw'otunulamu bw'otyo amaaso bwe gakola exercise infrared blue ebintu bwe bityo bwe bitambula tozanya na kuzanya obanga ali mu studio gye bayita light therapy gwayina enkovu ezitawona eza accident ez'olukindo kitangala kino nagamba ekya-activating stem cells obutafaali ne bukomawo gwayina keloids enkovu ezennene kozesa infrared light therapy oba abazungu gye bayita low level laser therapy oba biostimulation obeere bulungi nnyo oleme kusigalira awo ekyo kye bayita holistic health care totunuulira ddagala lyokka naye n'ebintu ebirala ebikwetoolodde nabyo ddagala ate tubikozese bulungi nnyo nga gwe era naawe alina obulumi bwe nakuyigiriza ku ngatto zino z'osobola okwambala ewuwe waka n'oteekako ka kompyuta ebintu ne bitambula bulungi nnyo n'oba nga obeera mulamu n'oba nga ne woba ova mu nnyonyi amagulu tegazimba ojja naawe n'ozeegulira engatto zino ze bayita biotuna oba ekyuma kino era naye nkola ya Mujamani na Muisirairi omanyi abo bafaanagana ye tekinologi gwe mbaleetedde bannayuganda n'olwekyo mbamaliza bagamba ekitangaala ekimyufu ddagala era abayindi bagamba kimuvinga oba kikyamula chakras kugamba bo balina engeri amaanyi bagayita chakras nga mwe muli sex omukwano kyova olaba emambya bweba evaayo ku makya mutera okukola omukwano omusajja omutakasejjombwa ayimuka oyo atayimuka ne mufunira kabutoka k'ensujju n'alyoka akyajinga kuba kalimu zinki n'omukyala homoni ze zeeyongera feeling kyova olaba abantu abamu bakayita morning glory akakumakya gwe atakasobola manya ebikemiko byakwonoona yonoona dde ebizigo bye weesiige oluusi ebirimu peteroli ate nga toli mmotoka